saayitamu ninga bulijjo tubagamba wabeerawo awangula n'awangula era we nakuubira omulanga Honorable Kyagulanyi nti webiba ekisooke ffenna tuli mu pain buli lwenkwogera mpulira eno ku ggumba eno akalulu kaluma so nze okumpa obwa minisita buba tonyambye it's not a consolation no I'm too busy I am better off than a minister mba nze kusavinga ggwanga lyange and I will do it by the way era abamu bwe bampa obwa minisita bonna mugenda kwekaabira kuba change sometimes ebira painful nikusupplying emmere yange n'ogirya n'ofundeka n'omaliriza nga tonsasudde oyina kusupplying emmere amasomero muli abaana bamwe nyagenda mbasabira eddwa embi batabuka emitwe DNA abamu wabakebeza tobiyingira mu mwami yushuddu anti gonga bogamba nawe DNA kebera abaana kebera naye bwowulira nga amaanyi ogayite amaanyi tolina bugumiikiriza bumala n'okutwala ekinaavaamu oyinza okugwa ku madaala DNA very important omuzadde Lubiri High School Buloba kampasi ly'essomero ly'abawala n'abalenzi erisitudde omutindo ogw'amaanyi mu disitulikiti y'e Wakiso ly'ekisulo n'abava ewaka lirina UNEB Center namba ku madaala gombi O ne A level abasomesa batendekedde ddala mu kalikulamu empya eddiini zonna tuzisoosowaza so nga liri mu kifo ekisirifu ekisobozesa omwana okusoma obulungi layibulali weeri ate ng'ejjodde sayansi laabu kompyuta laabu ate nga bafaayo nnyo ku mpisa n'okutumbula ebitone by'abayizi n'olwekyo twala omwana omuwandiise kati. Views expressed in the following conversation do not represent the views of this channel. Okay, kale nyongero banirizaako ku mukutu ogwa Cruise Exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako ina gyemusinzidde okubanga ate mutulabira mwebale nyuma bayiri ddala tukyagenda maaso n'okubanga tubaweereza tusinziira mu ggwanga Uganda era ng'olunaku olwaleero ndine Honorable Aluzi musajja yesimbawo oba oliawo bambi akalulu ne katagenda bulungi naye mu mativu n'ebyavaayo ngenda kubanyumyamukko naye tunyumyemukko emboozi ey'aba colleagues emikwano tube nga ate oba oliawo tubaako nekyetugatta ku ggwanga bwe tunatusobodde okukifuna tuli proudly powered by bannaffe aba Lubiri High Lubiri High ebuloba bakutegeeza nti gwe twalayo omwana wo registration eri open somero ddungi okusoma ebyemikono babisaako essira ate ng'era baviira ddala ku O level ne A level bali buloba liri under era lirabirirwa obwakabaka bwa Buganda. So twalayo omwana basomesa bulungi omutindo gwa waggulu ddala era ne bino ebibuuzo ebigenda okubanga bifuluma ebya senior 4 berinde soma mpapula za mawulire ojja kuba ate obalaba otegeere ki kyenkugamba ate okwe tugase bannaffe abaakasirye breeders Mityana abakutegeeza nti farm gy'oyinza okuba ng'oyigirako ebyobulunzi farm gy'oyinza okuba ng'oyigirako obulunzi mukadde kano yeyakasirye breeders Mityana enamba nziteekawo wansi awo saagala weekwase gweyagala otandika ebyobulimi ebintu byonna kwebiri kuno ku channel ate era n'okukyala otera okundaba ngamba kyalidde shares zigenze mu maaso n'okuba nga zibanyumira balunda ente enzungu ate ng'era batunda n'ente gweyagala okugula ente olulyo olulungi ente ng'ekuwa amata nga gamala ente ng'ekola beef naye nga beef ddala kilos ziwera agwo omukinjaaji ayandyagadde okugula ente ogisale kilos zivemu bulungi buli kimu kikole kibeere malidadi saana saba lwaki tobeeyina Excella Junior School liri wali egayaza Kijabijo tobeerabira yitawoko nawo obengo ate otuwa omwana baviira ddala ku baby class paka ku kibiina ekyokuna ensonga ne ziba nga ate zitambulira ddala bulungi nnyo. Allen Cruise gemanya ndine Honorable Luze tugenda kuba tunyumyamukko ate ensonga zibe nga ate zinyumira ddala. Honorable Luze lindako nze nina obbakyajinga katika TV konna akankyaza you pay 5 million else I don't give you content you have nothing to offer. Hey okuddayo TV yo n'okumpita nti ompita obeeko byombuzabuza neerereje I am busy. You're busy. Era mutokuwa kati nga mu ba YouTuber okuwa interview mba nkwagala kati nga gwe Alan nze ndi musajjawo sitoli musajja wange waawa oli musajja wa Kabaka
tajja wange waawe yakunziba Lero musajja wa kabaka. nange naye Ne weddira ki? neddira Nnyonyi Nkusu akabbiro Namugala ndi mutabani wa Badru Kafume Kachiri Luwunga Busiro. Olaba musajja wo kye nagambye. Tali ready. Tatuwangaliza. Amaaso kolanye. Lindako gwe. Halo. Nzijaawo baaba. Tewali buzibu. I am coming. All right. Gwolwo lugezigezi otweka mbwe. Ndi mutabani wa Badru. Bannayuganda gwabasobola. Sirina kye mbagaza. Ndi mutabani wa Badru Kafume Kachiri Luwunga Busiro. Ndi muzzukulu wa Abubakar Kyeyuna agalamidde ku mutala Luwunga Busiro. Ndi muzzukulu wa Kasiisa. Ndi muzzukulu wa Galimera. Nva mu lunyiriri lwa Nakumanyange ddala Mbasingo. Eri ng'emityana eyo. Abantu abazibu ennyo. Nze nva mu lunyiriri lwa Nakumanyange ddala Mbasingo mu lujja lwa Haji Badru Kafume Kachiri. Mutuba gwa Sulaiman Semanda Ekakoge. Mbala gwaffe guvuga kyana kyankusu kirya kyegirisa bwe kigwa wansi tekidaagu. Ndi muzzukulu w'Abamafumbe lindako gwe. Ndi muzzukulu w'Abamafumbe gwe. Ndi muzzukulu w'Abamafumbe. Ndi mutabani wa omugenzi Adija Nantaba agalamidde ku mutala Kibanga Gomba. Kiwa kitunze. Ne Gomba sebo musajja. Ndi muzzukulu wa Walusimbi. Ebakka wano mu Busiro. Abamafumbe mbabuza nfukamidde lwa buwala. Lindako saba amafumbe. Abefumbe mbabuza nfukamidde era kalulu kanoma. Bamama bange bakojja. Ne akalulu kakuluma katono. Nze luze nawulira nga nfa. Olimba. Wallahi. Waliwo abaalinga bajjejjere nga tebaagala mpitemu nga bansika ebitogi. Njagala nnyo kabaka wange waligwa wendigwa ali mukabya amaziga ndi mukabya musaayi naye siina kajanja Abaganda tugenda babulira ekituufu ndi muzzukulu w'Abavandimwe yennyinde eno n'ekyenyi ekinyirire kiringa endabirwamu kino bajjajjange abazaala mama wange Banyarwanda era Abanyarwanda tuweyagala mu musaana. Nomanya Olunyarwanda? Simbizi sivuge Kinyarwanda nja kukifundisha. Bituufu ebyo. Ndashaka amafaranga muno. Ekibazo kimwe Lamera Kigali. Amafaranga goga. Ndashaka amafaranga faranga. Ndi bawa Sala izitolo omwana omuto omulungi omwana afumbe. Lindako gwe afumbe ekyenkya. Ekiri season ndi garnished marinated with the spices. Mu Abannayuganda ntemulya spices. No wonder abamumina ensusu ziringa ebisaanyi mwe biyise. We call it ricos. Wolya spices zino zina kituyita keratin. Nekati. Lindako kyasomesa balimi ku bantu buli ngeri gye balya abawala abawulira. Abamu lwaki you are agile. You eat poor. Sala anywa chai wa Matamuvandimwe. Kuliko cinnamon, cardamom, hilba and cloves. Mulya bubi munywa chai utekako ekisubi n'amajaani gana amachafu oba bino ebikoola ne mulowooza nti mujaja mpi. It will end in tears. I don't care. Ate gwe bamumpimako nti ekya bamumpimako era bwagenda Katonda abagaye tukomao. Naye don't forget I am Abraham, she's Sarah. Sarah Abraham bazaala bannabbi bazaala ggwanga ddamba Isirayiri. Kakati abadde asuubira ending in tears. I am sorry for you. Naye anti Sarah nkutumiddeko nnyo nkwagala nnyo. Mwagala ekiwewe. Ayitabye agazaaki. So anti Sarah ye mukyala asinga obulungi Sarah. Yes. Omuwanvu atalina lumu obuwala mwine emimwa. Mwavu abasajja olumwa. Omusajja tebamubuuza ovaawo oyogera n'ani okola ki? I need peace. What I want from you is peace. Sarah bigger. Ate Sarah alabika akulidde mu ssente. Ssente tasiraye bukulu. Sarah is humble, just study excited. Abawala bali excited with money. You should know how to make money. Sikusabiriza. Sarah namulaba nga anyumidde mu kabox. Towaayira kabox ki? Emmotoka. Ayina Range Rover ayisinga akabox. Oyina n'akabox sebo Sarah anyumira mu kabox akajipu. Eyo hama si jipu. Kamamini kabox kala isi kuhama badde ki. Yakukakanya kunafuya. Ba.
Sala avuga hama. I have to amaze avugako nakyo. Newe bale kulabirira mukyala bulungi. Naye yeerabirira mulekerawo mulabirira mukyala take care of yourselves. Mutujjeko olugundi. Take care of yourself, drink enough water. You women, you should drink water. Many of you are you need to drink water. Olaba omuntu ne wajjana mu office yo ngozze buzire luze honorable. Mayinze wange oli honorable. Baba wagwa wate wagira kye ewange oli honorable. Kanuma nagwa. Omuntu alabirawo nga wallahi olabisajja gwe balabirira obulungi. So ekyo kanange neerabirira. Omusajja mwerabirire. You go to saloon mukatwe ze 13 ne bateekamu enniimu. Mbwakanimu kakola okusinga spirit. Nonsense. Genda mu saloon ezitegeerekeka mulye bulungi. Mukole obwavu buyonka abantu bwe bubalabisa obubi abantu tebagala kukola. Mukole. Tubagamba gavumenti eno temumanyi birungi bigiri mu feka tugyeyagaliremu bannaye. Emirembe giri wano gye weetaaga mu nsi okuteekamu investment. Tebateeka investment watali mirembe. Gavumenti emugyetaaza kyokka. Otherwise, ladies and gentlemen, ku abali ku mukutu guno gwa Cruise Exclusive, ntuddeko wano ne mukulu wange Mwami Luzzi. Ndi mukulu waawe. Ntuddeko ne taata wange. Siri taata. Taata waawe. Nkaddiye nnyo ako. Ntudde ne muto wange. What do you want? Basaala. What do you want? Basaala. Okay. Ntuddeko wano ne bba wa Sarah, Luzzi Sarah. Gwe ntudde naye wano. Sarah is tall. Ekyo kyokusanyusa? Nga bakwise Sarah, Luzzi Sarah. Sarah is tall. Ongereko Sarah is tall. This is 26. 2026. Kati kiri kyakaddiwa. Sarah tagenda kukaddibwa. Mwe. Era mbagamba mwenna balina batoolo Sarah bamwe. Mukyala we talina kukaddibwa. Always should be young, tall, and appetizing. Always good to look Sarah at. kubira emirundi emeka mu lunaku. Mingi, but on purpose. She only calls me when there's purpose. She tells me that I'm busy. I am busy. She calls me on, she sends a WhatsApp. All relative, last week, Mliko kuba amasimu abakazi who take a quotation. She doesn't do that. Yeah, so munange ntudde wano ne Mwami Luzzi, Sarah is tall. Wali tugenda kuba tunyumyamuko. Yakava mbizibu anti embeera teyatambudde bulungi. Bizibu ki? Ebyakalulu. Si bizibu ebyo naabwe gwe. Tebakubye kalulu. Tebankubye kalulu. Naye akalulu ko kannumye. Olimba. Twafiiriddwa omubaka omutuufu. By the way, namukwano gwange ali mu America eyo. Yaŋŋambye yeewadde off ya nnaku ezo after Luzzi obutayitamu. Kungubaga. Kubanga yaŋŋambye mu bantu bonna abalina manifesto ennungi. Luzzi ye mubaka omutuufu. Ne gundi yakyogedde. Honorable sajjange gwe bammakadi yannufu. Neso naye yagudde bambi. Seggona, Honorable Seggona naye yayogedde. N'agamba nga bw'obyogera omubaka bw'alina okubeera naye abantu tebaagala politics oyo, abantu baagala kabampaani ate gwe wagaana okuteekamu ssente kabampaani. Era bwe bakubye akalulu ffe abamanyi ababaka kye balina okukola twawulidde nga kitulumye nnyo. Naye tofaayo kuba pulezidenti 2031 ogenda kujja tojja kulya. Kuba pulezidenti obutiko bukonye baleete ebijanja nonsense. Mwalemye okufa kana katona akaliwa oŋŋamba mbu onsudiya akasange kakulemye okumanya baleete ŋŋanga ekaluba emimiro ekaluba ebiwawaatiro nonsense. Nazze mu bulimi era kati nze mu nnimiro mu kyalo mpitayo abroad. By the right tontwalako ku nnimiro yo okoleyo ki? Tefuli ba mukwano. Ani yagamba ndi mukwano gwo? Sirikyaliyo. Oli kyali naye ku nnimiro okoleyo ki? Mumala kwera no ku kibuga nga mulya mayonnaise. Mu vidiyo buno bw'okola ng'oli mu nnimiro weesudiyo oli wekka tewali muntu akulima. Njagala tuwe ku faamu eyo ssebo tulabe ebintu. Mala kubba bintu. Juzi wabadde oloopera abantu ng'obagamba ng'obagamba nti nno baganya okuwa ssente z'ogenda baloopewa jjajja. Bannayuganda abatulaba mulekerawo muze ogw'obukumpanyi. Muntu akoze naawe bizinesi n'akuwa ebintu bye tewanda mukyali baavu bangi nnyo musuula amazima n'obwenkanya
nikusupplying emmere yange n'ogirya n'ofundeka n'omaliriza nga tonsasudde. Oyina kwa supplying emmere. Amasomero muli abaana bamwe bagenda mbasabira eddwa embi batabuka emitwe. Amasomero muli eyo nabawa emmere yange. Nja kusaba wano eddwa ebijanjaalo. Ebijanjaalo. Nja kubasabira eddwa embi agakatona mugulu mubeere mufune ebizibu olw'ensonga nti ebijanjaalo bye mwatwala mulimu sulfur dioxide ajja kukyuma mu masomero tembabuulidde nemba obunga nembawo amayinja Sala's businesses mulimu zisuula simanyi oba muli balogo nenkuwa amayinja gange n'ogakozesa n'ozimba ebizimbe n'omusenyu billions of money bwenjogerako si busente mubadde mulaba Tolo Sala trucks nga zitambula tibansasula Tolo Sala is toll trucks abantu temusasula mu excuse buli kaseera olina kunsasula mu wiki 2 otutte myezi emeka nonsense supply chain yo n'ogisi abaana b'abantu abakola nsina nange sente zenkola ki abantu bali eyo bakola Bannayuganda baagala okukola naye mumali azamanya ate ne government mweddeko domestic areas mu budget siziwulidde abantu bakola emirimu mugiwadde contracts abantu ate mubasasula mwaga abantu babigayirire nonsense tusaba bonna abali mu buvunaanyizibwa obwo domestic areas are killing our businesses. Ate ne Minister Kasaija yakyogerako Ugandans don't want to pay. Kibi ate abamusaba omusaba biki omusala mwina ziswigida ku bigere ku bukongovu ne ku bulevu nani yaganya okusasula luzi balaba I need my money. That's masomero n'abantu construction companies I need my money. Nze kyena kulabako ne kyenkumanyiko oli nsulo nsulo yaji tokamira nsulo yani goli nyanja siri nyanja siri nabuza abo balekere Allah ya joba kisoboka I need my money and before I cause kavyoluna kulwancha me I told you Wednesday I will come nkuba nonsoko bompangu newe nkusangira nkuyola sigena mu court kukubachi kukubachi judo toyinamu twala bagwe natsuza mira hey. And people think I'm joking. I'm very strong. I'm a good boxer. I'm even a sharpshooter. Luzi. Alex Muhanji ono. Rakubata nakuzo. Ne Luzi twali bali tufuna ya kadde ne nkulako comedy store wow. So wanda bayo. No totte banakuloza mbulungi. Ate gwandu zamu. Abantu fekisebo ku internet. So abantu ku internet babiro ko naga bane mtunonyeze ku Luzi, mtunonyeze kubona lebo. Ajazanye. Nonsense. Kwala beyo. Babuze kibuzani gwalola bya avuga hama Range Rover ino mwana mtomu abuna bayina bankumikalata. Abazanya comedy. Mbuli ayo mtunga ino muwala umutomu. Ani bugama mbosebo abambazanya mikalata. Gwe babalage bakyala babo ngabazanya comedy mikalata. Sa izo ne brand kati so abakuba banjagaza military lawyer nonsense. Ndi ku interview ya Alan. Nese wayita kateke kwa kolera. Kalugezigezi mu kamera. Nawe kalete. Ononye somero mwandi tuto omwana wo. Excella Quality School kwe kuddibwamu uko. Ku Excella Quality School tulina ebibiina eby'omulembe omuli buli kintu ekiyamba omwana wo okusoma obulungi. Wamu n'abasomesa abalina obukugu obumala. Tusomesa abaana okulunda ssaako n'ebyobulimi n'ebintu eby'enjawulo okuva ku faamu yaffe. Excella Quality School eri mu kifo ekikakkamu ekisobozesa omwana okusoma obulungi ate nga tulina n'ebyokuzannyisa by'abaana eby'omulembe. Bwe kituuka ku ndabirira n'endya y'abaana ennungi tuwa kansa. Tulina ebisulo eby'omulembe n'emmotoka ezitambuza abaana abava waka. Excella Quality School tusangibwa Gayaza Kijabijo okumanya ebisingawo kuba ku noti 754 nyanya 2 nyanya 3 ne noti 761 emu 3 emu 63. Excella Quality School, excellency our goal. Tukwaniriza ku Kasirye Breeders Emitiana wogenda okusanga ennunda y'ente eri ku mulembe n'omutindo omulungi. Ente zaffe enteeketeeke eranga za lulyo omuzungu zayita pedigree mu bika eby'enjawulo omuli Flickview, Holstein, Friesian, Ayrshire wamu ne Jersey breed ezigenda okuwa amata okutuuka ku liita 36 ne liita 46. Jangu ku faamu yaffe oyiga okulunda ente z'amata osobola okwenogera ku nsimbi. Bw'ogula ente zaffe z'amata ng'era oyize n'okuzirunda ky'oteekamu ky'ofuna
014 tukubire ku noti 7586 osobola n'okutugoberera ku YouTube oba TikTok n'osobola okumanya ku byonna ebikwata ku kulunda ente z'amata. Kateke mukame olaba nakuwa interview. Sisobola. Kati yotekeyo wajimaze watumaze. No, I am just a serious person. Nete bannakutegeera. I don't care oba muntegedde kiyamba muntegeera obutali. Kiche wazodde mu kalulu ekyakubiza. Tebankubye. Nebaza bannakampala okunonda bannonze mu Ofunye obulomeka. Simanyi. Guto oli munamawulire wakitunonyereza. I don't care. Kyomanya sayiseemu. Kati omuntu oba tewayiseemu twetaaga nakumanya. Wafunye obulomeka bunyambe ki. Mu byobufuzi Ani yakulidde? Honorable Mr. Kabanda, I congratulate you. Wakiriza? Era nyatumudde mabega tutambuze Kampala. Nabagamba eby'obufuzi si mulimu. Nzimbadde sinoonya mulimu. Mbadde kiyamba mu wakyogera. Kakati ndi ku bulimi. Era kati mu kyalo mu farms mpita ya abroad. Farm epoze eriwa? Farm ninanga nnya. Nengamba mu byalo kati buli munabega tugana tuve mu kibuga. Era ogambanga abantu bagamba ngenza abroad ku kyeyo. Tuddabuzi mu kibuga ku weekend. Tugenda kugaggawalira mu kyalo nga tulima ennima ey'omulembe nga bwe twali tubiraba mu Canadian prairies. You use machinery. That hand tool farming is outdated, ancient. Mu eka emu ey'emmwanyi nkungulamu $1,45,000 after 2 years. Ate n'ozibandi bagaana okukusasula. That's the problem. Kati abo naguza bano bajjo kati bagenda kuddayo kulunda bakaabo. Ngenda kuguza bazungu. Kyokubiri ne tulina okukwatagana ennyonze naawe naddala guno omwaka tusobole okulaba engeri ki gye tuyinza okupushinga farming to the next level. Luze tonnazuula mukwano mutuufu oli nnyo mbafeekera apa oli nnyo mbafeekera apa tolina mikwano mituufu mufo kye wali yenze mukwano gwo anti nkugambye tolina mikwano mirala atalinze mpayo babiri Haji Bakaluba ono azimba alina akanyama amulaba board Jew kati I love him alina n'omulevu good mulevu beard just like me okitegeera women's beard bwolanga omusajja atalina birevu mumbwa that is a baby boy omusajja akola ki omusajja nga tolina birevu kiba kibulamu kati ani gogamba kati buli anengera eyo nga tolina birevu kiba kibulamu you women you don't know why musajja nga obulevu obumwako nobeeranga emumbwa kiba kibulamu Bakaluba big up kirevu kirya kyobala nkugambye me and you are supposed to be one. Okay. Okitegedde njagala okuwonya bafeekera apa b'emikwano bafeekera apa okitegeza abutulina bakubisa ntwatwa bafeekera apa okitegedde kati bannayuganda they are fake oli alaga nti mukwano gwo ngati byakola behind you nina oluvubukavubuka olwankubidde tulina business ngelwoga kunziba era oli akakadde kange oluvubuka gwe rent simanya biki simanya drogi nonsense ngaze kunziba mbonoki mbwagala kukolagana nange buloka simanya wabino ndeesa obuwunga kasooli anyingidde mu nnyindo osuubula ebyo mbisuubula nsuubula kasooli wadde mulima nenkuba obuwunga n'entunda era mbagamba mumpe n'emirimu mumpe emirimu gya trucks mumpe emirimu gy'omusenyu mayinja n'obuwunga bingi nnyo byensobola okukola kati tokiraba awo neetaagira kati bembadde entunda go badde obitunda abala nkubulire Luzzi omuntu akwesibako naye ninga nga akwesibako obwesibi kubanga kyengezaako kugamba tukwatagane me and you tukwataganye abantu batwagadde nga tukola babiri ne tuwangula twawangulawo batwagadde ddi nibanyira okuba abantu bankyaba ku lulu ne batampa Luzzi bwe tutunuulira abantu buli omu alina mukwano gwe gwe tonnafuna mukwano aliriyo ontadde wala nnyo ate nga abantu kanjagala tugatte obwongo tulabe engeri gye tugenda okutuusa kasooli oyo n'obuwunga trucks n'ebintu njagala lani abavubuka mwenna
muyingire obulimi buno bukamera buno bwe twewujjiramu muno temuli ssente tutagula Range Rover tusobola kuwasa muwala n'omumaintain ngera tujja kumukutwalako. You will not have money. Women need money. Buno bukamera kibuga nonsense. Tulina ogenda mu kyalo abavubuka mwenna ab'opposition aba government mbalage we balima osobola opangisa ettaka osobola opangisa tractor nina tools yafedda kugikolera ku farm so tugamba nti tulina okudda mu kyalo buno bukamera nga tububeerako ku weekend katono obeeyo mu faamu production buli omu olina okuba ne faamu njagala obeere ku faamu yo lwaki ojja kuyange wakubeere ngo obeereyo ng'okuma omukka olye kuyange beera kuyiyo lwaki ojja kuyange olaba buli omu alina okuba ne faamu mu Uganda buli omu alina ettaka gye mwava buno abali mu kisenyi obwo bugeto buli omu addeyo gye yava mukunyeerera wano omuli omu alina gye wave wammwe mu kyalo mweri wali amataka olaba n'abakalamoja balina gye baava toddulira ghetto youth. I don't care tetulina kuba na ghetto tetwetaaga ghetto youth tetwetaaga muntu yenna kuyitibwa ghetto. I told you earlier on ebibuga tebibeera mu ghetto buli omu alina gye wavadde wammwe eyo ku ttaka gye tugenda odevelopingira okitegedde tovaako tojja kuyimiza bizinesi zange kuba oli kaguuni. Alo totandika biboozi ggwe ennimiro yange egundi yange eri waggwe enkumbi owulira ekiriwo operator akantu eriyo gwe yakasimbira eki ogundi eriyo gwe yakisimbira wano gundi oleeta enkumbi ya tractor yange oba nedde saawulira biboozi sente nazikwadde zigireeta ne bamu emitwalo 4 njagala kuwulira enkumbi yange ejja oba tejja yo weeri naye maama byebyo ebiki enkumbi yange mwagisinga operator n'asinga enkumbi yange ndi eno yajja n'akomawo n'abijjayo enkumbi eyo epropera eya boom n'omukebe ogwa girisi manyi yakunziba egyo mitwala nagyo yagala obireete esebo buumu watuta 25 kati oyagala 4 ngenda gakuwa kati naye kakutande olemme kugireeta leero ezo ensigo nja kuzisalamu nziwembwa okubako ekifaananyi kamutereko sente totawaana akume ninze akume bahe olaba ndowooza buli munnayuganda si wa mazima kati ono enkumbi yange erime ya tractor nabapangisa tractor mu kumupangisa tractor ng'alima eyo mu neck farm eyo yabalala nze nnimira n'abantu abalala kati onoopaleeta enkumbi yagisinga n'ajjayo sente n'annimba yesterday namugereeta enkumbi yange kati yaŋŋambye baagala 25 n'enjimuwa kati yaŋŋambye baagisinga naye kati omuntu osinga otya ekintu ekitali kikyo bannayuganda obukumpanya mukendeeze kyoba nagambye ebivubukavubuka nze sibaagalira ddala mu baalani ndi ku bivubukavubuka kozi toli guvubuka bwamaga oli w'amazima kanji kiwa emitwalo 4 kijejembe ati mutereko nezijjayo ate muwadde ali muwa nezijjayo oli honorable waawa olaba ne woba tewalyaye osigala ekitiibwa kyekyo wa honorable ogenda nakyo ekinyamba ki naawe kitwale kibayo kikuyamba nze naawe tufaanagana kati yamukubira nkakase sente ozifunye kagenda gulya kati baana baako bitabo kalimba esente ozirabye kebeera kwendi nonsense kivuddeko lwaki abannayuganda omuntu yakusindikira sente ate n'amala nakukubira oba ozirabye why is that a big bufuta bannayuganda bufuta bitegeezaki kigambo ky'Olunyarwanda obufuta obuggulu bannayuganda buggulu nina meeting big boss ntuukaawo dakika ntono baawe bwe kiri dakika ntono 1 minute ne bannange abatulaba honorable Luzza abeera bize bambi era bambi ondaze nti ndi mukwano gwo olakana akadde ketuli mu kufisaawo netunyumyako n'abantu kubanga abantu amu balowooza oli depressed abantu amu balowooza
I am not depressed. It is you viewers who are depressed. Look at yourselves. I am enjoying. I eat well. I have a tall woman. I am enjoying this peace. Nebambi akakantu nako kakyukeko. Kati mumpi. Kale nina nakampiginya. No, kisala mchala mulungi muwanvu. Kale bamuyite ki? Naye interview ejjula Sala. Ewali ajulani. Alan. Nedda Sala abeeremu. I am not depressed. Akalumbe baza Alani mwenna balina kye baakola, bannayuganda mwenna abampagira nasiima. Saayitamu ninga bulijjo tubagamba wabeerawo awangula n'awangula. Era we nakuubira omulanga Honorable Kyagulanyi nti we biba ikisoke ffenna tuli mu pain. Buli lwenkwogera mpulira eno ku ggumba eno akalulu kaluma. Come out, we first of all appreciate Ugandans abaakulonda. 2 million and above. There are a lot of people. Obagam Sasso the later win, I apologize. We sit down. We need to re-strategize. Opposition means giving alternatives. Let's sit together with the elders, forge a possible, realistic way forward. Bampangula tebankuba. Gwakubiri it is normal ate Kyagulanyi. Kyenjagala okugamba toggwamu maanyi luzzi. Nina nkulaba ng'oli minisita essaawa yonna. Oli Yesu. Bajja kujjayo kano kabiri. Bajjajja bakulaga. A few moments after. Bajjajja bakulaga. Si bajjajja. Kye kikulaga. I'm a strong believer. Believer in what? Essaawa yonna ogwa mu ntebe y'obwa minisita. Ow'ebigwa tebiraze. Sisobola kubeera ogwo mulimu. Sisobola kugukola. I object to that. Oyagala office ki? Naye nga kale owa minisita mbuunyiriza nga buyinza okujja ku mmeeza yo. Musajja gwe gwakola ebintu ebituufu. Naye nsi tennakutegeera bwe bujja, I am not seeking for a job and I'm not idle. I am too busy. I live well. I live a life better than that of a minister, even an MP combined. By the way, I am not excited about any job. Nze nyiza n'obutasasulwa. I'm not seeking for money. If I need money, I go do business. I do commercial farming. Ngenda kulima square miles 28 eza kasooli n'emmwanyi nfune. You cannot employ me enough. Nze okugatta ku government okukola omulimu gwonna gwa government, it's being a patriotic leadership mentality oriented personnel. Njagala eggwanga lyange okulaba byenina n'ebyemmanyi okusavinga mu bannayuganda mufunemu. Era nze tompa omulimu ne mumanyira mbujja muzungazunga mbu nina kubeera nga mbayambako bino. Nedda nkola buvunaanyizibwa na kye nnakola kituufu. I don't care. As long as kye ngenda okukola kiyamba n'abaana bange n'abammwe ne generation eneddako. So nze okumpa obwa minisita oba tonyambye. It's not a consolation, no. I'm too busy. I am better off than a minister. Mba nze kusavinga ggwanga lyange and I will do it, by the way. Era abamu bwe bampa obwa minisita bonna mugenda kwekaabira. Kuba change sometimes a bit painful. But at the end, you appreciate someone ng'akimaze kukola ki? Kubaawo. Twagala goba bwavu tugamba muntu alina okulima. Tugenda kulimisa tractor. Tugenda kubalaga nga webiri Canadian Prairies, Saskatchewan ne walala. Tubeera Bulaaya. I'm not excited. Tubireete ne bwana mwenna mulime Uganda ennimi fertile soils, the peace that we have. Many of you muvuma government nene kyovuma okimanyi. Abamu mugamba Museveni yabaavuwaze abasangawa. Nonsense. Nzinga tannanja vuwaze. Situbagamba mbeere serious bannayuganda. Wake up. That's all. Abantu abamu amagezi mbaagala nnyo. Ate nze seegayirira seetonda. Kyova nasabye sente zange bemmanja nseegayirira. I need my money. Wagambye ogenda baloopa. Wajjajja. Nabawaabye dda. Atapiga tu simu. Mulipe huyu mara moja pesa yake. I am very convinced. Jajja Muto will call people. Jajja Muto yani? Jajja Sali. Oyagala genda wa Jeno Sale? Bagamba ndi project ye. Kati Jajja Muto mugamba project yaffe bali mu kugibba. Bagamba mboli project ya nange nabiwulidde eyo. Kakati bwe kiba bwe kityo mbawaabira formally Jajja Muto Jajja Sale. Abantu bali mu kubba bintu byaffe. Pigia wa simu wanilipe pesa yangu mara moja. Niliwa supply mchanga, mawe, hata chakula kama ugali. Mimi nataka pesa yangu. Mimi na kuheshimu kiongozi. Mimi nafikiria najua watalipa pesa yangu mara moja. Wewe kipiga tu simu ulipe huyu pesa yake bila kwenda kotini. Mimi sipendi hiyo maneno ya mahakamani. Sipendi Luswahili. Sirumanyi. Twashito lumanyi. Oli mu Uganda? Siri mujasi. Siru abajasi. Second language y'abana Uganda.
kyova nabagambye MP omutuufu olina okubeera knowledgeable, olina okubeera nga byogera byoli tomutulabireko mutuvuma buvumi abavubuka but tizoke naye bambi bangi batandise okukyuka tugenda kukolagana nabo tubalaga ekyokukola suulawo boda tugende mu kyalo naye nina meeting bandi bubi balindeko ate bantu bakulu alandi bakisigenda oyagala genda singa kisoboka nengenda nenkuma okuba meeting egenda kubeera mu dakiika 2 katukole bwe tuti meeting eriwa ankubuulireyo ebyama bya gavumenti ate okulya gavumenti okola bibyo nze ndi wa bonna nabaga tonsange wa Mwami Museveni champion judge senior nga ndi ku kacaayi akaliko cinnamon cardamom hilba and cloves nomumanyi oli president wa Uganda champion nagagga bifeekeera saabalwanyi kikofiira akuba push-ups nama abavubuka ezibalema nzinoobako kyongamba muganda wange lwakuba yabula mpuliro baaliwa naye era nabagamba tonsange magere kati waggale nga nina byetukola tukuzanya dduulu era nontawanyi oli muganda wange omuzanya ki dduulu ekyemuyinza okukolerayo tulina kukolerayo ki oli mukulembeze kulembeze waki abavubuka wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okugyayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Minister si ebalamu oli muganda wange we have a lot we can share that's it kakati sebu bwingandi government nze mbeera buli wamu siina mpalana era nsiri wagandi ndiwa ddiini enene gyendiko andi musilamu audhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim audhu billahi minash shaitani rajim al-Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahman maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin jakusabira omusajja musiraamu اللهم أنت السلام ومنك السلام وأين ربنا بالسلام وادكنا جنة دار السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وإنا ulimuki ndi musajja mulokole mukama katonda w'ekisa ekingi tukwebaza olunaku luno abakuba essimu balindeko shaitaani genda sitaani genda tukwebaza olunaku luno olwa Alan ne bannamawulire abali wano tusabira omwoyo ogwa Jezebel omwoyo gw'obwenzi mu bannayuganda tusaba omwoyo gw'obwavu gukendeere omwoyo gw'akawemuzi wemula abakulembeze n'abatusingako obutalaba nga tetulina amaaso gukendeere tusabira abavubuka mwenna muwulirize message gye tuyita transformational message transforming livelihoods of people unemployment. Ladies and gentlemen, we are putting you before God this time around. Open up your eyes and listen to elders. This is the time we say we're gonna invest in agriculture. Let everybody go back to his village. You have no plot in the city. This is not your motherland. Go back to your areas and we all develop from there. In Jesus' name we pray. wow oli musajja musabi mulungi kati abamu bagamba nagukira mu magoba by the way abantu tebakimanyi nti naye wakuba haso siina haso tonteeka kuba haso alo ani ono tuukira ku nsonga how are you who is this I beg your pardon. I'm Opio Simon Peter from Serere District. Yes, my brother, talk to me 1 second. I am very busy. Mr. Lucy, I don't have much words to talk about. I appreciate the teachers, bro. Just only that. I appreciate what you teach us. The truth is, in Serere, we are trying to follow what you are passing through on the social media. Okay, my brother, thank you so much. Serere District, right?
Yes, Serere tugenda kujja district. twesimbewo Serere. Okay, you can even send me a WhatsApp. I will follow up. I would love to come and also establish a demonstration farm. Since you have called me, it shows you have interest in what I'm talking about and transforming our lives, especially job creation and even utilizing this government's piece as a foundation for investment. I will surely appreciate. Send me a WhatsApp. I will come there in Serere. Serere Chirida. Where is Serere? Ate omuggyeko. Serere district, when you go to Soroti, What language do they speak? they speak only Ateso, but for me now, Beibo. you know why? Ejebo ejokuna. Ateso, Hey. But for me, I understand some Luganda, just I hear, but I don't know how to speak. Oh, my brother. Sorry about that. But But I I will, always follow you. I always follow you a lot. Even I got this number from your TikTok account. I went direct deep to the projects. Then of course you hidden the number. I have to go until I got the number. Oh, thank you, my brother. For sure, I will come to Serere and to see how we can transform our lives immediately with the modern farming. I have tractors, everything. I'll even lob government and task it to make sure they give us more of these projects. And we develop or sensitize our fellow citizens, especially the youth, to invest commercially in agriculture. It's a pleasure listening to you, Mr. Yes, it's a pleasure. We keep in touch. I'm also on WhatsApp. Thank you for your time, Mr. Luzi. Thanks so much. You are welcome, my brother. Bamuyita We keep ani? in touch. What's your name once again? I'm Opio Simon Peter. Opio Simon Peter. But this way we don't use the Airtel. We only have MTN. There's no Airtel. No, because of the network, we adopted MTN a lot. Ah. Okay, my brother. Okay, thank you so much. Nina kyatanta nti baali kirabye. Olaba nti projects zo wali oyogerera Kampala naye abantu ne Serere nabo so basiimi. Luzi oli musajja mugezi nnyo naye just oli mugezi nnyo for Ugandans. Ngenda gende Sudan. Naye Sudan batemu. Sudan akusalako akakatwe n'akawanika wali ku. Gende wammwe. Nibwa. Rwanda wali. Bajjajjange banywandiyo bannyaniriza. Nja kugenda e Rwanda mbaleke wano. Tulina abaana abalungi. Muli wano mulina bunnakirijja. Bunnakirijja buyomba buvuma. Nja kugenda e Rwanda ne Tolo Sala mulabe wano tubalekewo. Jina ne Tolo Sala. Bavandimwe ejju abaana bakukakka mwe mutuvuma vuba. N'ekivu kya bavandimwe tewagenda. Sitaani ogenda bayire ku bivu. Babbize. Nonsense. I have no. Neze bwe nteekanga ekyango ojjanga bambi. Oli muyimbi? Ayitabye oli muyimbi? Siri muyimbi naye. Kivulu kyaki? Nteeka kaddina nga ncelebrating abantu bagenda ku celebrating emyaka 5 ejja cruise exclusive. Awo mbanja. Kulya okulya. Kulya Nze n'okulya. Tomanyi kulya naawe. Okoma mu video obwo ng'otulaga emmere nga Tolo Sala aleese ku dining naye okulya tomanyi. Tegeza wanoonyanga emmere ku mikolo. Okulya n'olugambo. Naye buli wiiki tukolengayo akantu. Maino jawuyo boss. Anko amutani erinnya mpozi. Alakido. Anko Alakido. Buli wiiki ngenda funa ennamba tutegekayo akadde kaffe naye Anko Luzi nga tunyumyamu emboozi yo. Si Luzi. How do they pronounce My name is Luzi. Luzi. You put strength when you're saying that. Luzi. Ziggumira kuba ziziri bbiri. The well. Luweru. Luzi terukamira. Luwota. Terukaliza. Terukamira mpisente. Terukamiza. Nedda. Terukalira. Bakuba. Kale. So. Sebo nyingira. So banaye mundeke ne honorable mwerekereze leka tusooke tusiibule abantu sooka tusiibule abantu leka tusiibule abantu. So guys, ladies and gentlemen, tukwatagane weekend tujja kuddamu tugetukero olunaku langa tupapa ne Uncle Luzi. Ne kati tupapa tubawadde enough time. Yes, time to talk forever. I know.
short and summary ya tumira polosala tuve wano situmira tolosala yekka mbatumira bannayuganda mwagala n'abakyala mbere b'amazima mulekerawo buukabuuka abaami mulekerawo okuzimba ng'obukoko mwagala ino bakyala bamwe mubalage bye mukola omwami you must do a DNA tukooye emikalaata DNA ababo wabakebeza tobiyingira mu mwami yushuddu anti gonga bogamba nawe DNA kebera abaana kebera naye bwowulira nga amaanyi ogayi amaanyi tolina bugumiikiriza n'okutwala ekinaavaamu oyinza okugwa ku madaala DNA very important kale big up tetubeteekako nnyo bantu ne bawulira ne bobagamba however abantu bambi abamu basiima kanzikakkanemu bambi abantu basiima I am sorry naye namwe muli bagumu bakwasanga kiwuma abo olaba kyuma kiwukya bannayuganda badde n'emitwe nga mikalaata n'olubeera awo ng'omanyi nti waliwo yakuwakuwaza minisita waffe siri winsama mwenzi bannange ogenda kubeera minisita nze neŋŋamba ne bwe mbeera era tolowooza nti alani ojja kujjayo otwala ebyabwerere naye bw'ofuuka minisita tonneerabira kati nkwerabira lwaki nabagambye I am better off ate than a nkugambye minister kati lwaki sikwerabidde kati I am better off than a minister it's just a title kale musibe bulungi bannange onalebuka mutagende mweraba